Omuyimbi Ronald Mayinja ng'enda mu kibiina kya Mayinja Fans Club ategeeza nti beekolamu omulimu ne batiza abawagizi baabwe nga kino bakikola buli mwaka. Tuteekateeka buli mwaka emirundi 3 tubukawo bwe tukola kati nga bwe tukoze mu January, tukikola mu January, tukikola mu Gwokuna, ne tuddamu tukikola mu Gwomunana, tukikola mu Gwekumi nga tuyita mu bawagizi baffe. Waliyo omuwagizi bambi ng'awuliriza ennyimba za Ronald Mayinja n'akuwagirira emyaka n'emyaka. Ebintu bino babiwadde abakadde abalema ssaako n'abateesobola abalala nga mbaddemu emigaati, sukaali, sabbuuni n'ebirala ebigomuko eryo. Bagenze mu bitundu omuli Katwe 1, Katwe Central, Kiganda n'ebirala. Ategeeza nti buli ayagala okuwa eri ekibiina kino bamwaniriza n'asaba buli asobola ayambeko. Ebintu by'osobola okugaba n'oddiza abantu asobola okubiteeka mu Ronald Mayinja Fans Club ne tutuuka ku gurawundi noga njagala abantu bano nti babatwalire kino kya mu gurupu yaffe. Yandro Mugerwango ono ye ssente w'ekibiina kino agambye nti bazzenga bawa abantu abawagira Mayinja ssaako n'abo abateesobola era nga mu mwaka bagenda kuyambanga abantu emirundi 3. Kino ekintu tugendako tukikola buli mwaka emirundi 3. Tuyina abaana abato be tuyambako, tetugabuga bintu byakulya wabula tulina n'abaana abato be tuyambako ne tubasasulira ku school fees. Abamu ku baweereddwa ebintu beebazizza Mayinja olw'ebyo byabawadde. Ye Brent Ndewo yeesimbawo ku bubaka wa Paalamenti mu ggombolola y'e Lubaga agulidde abantu b'ennakulabye eddagala ly'ebiku ebibadde batawaanya. Ebiku bino bisinga kubeera mu nnakulabye Zone 1 ne Zone 2 nga bino bisingamu okubeera mu Mugoteko mu ggombolola y'e Lubaga. Tindye bw'agamba nti ebiku bino bivudde ku bukyafu mu batuuze ssaako enfuufu n'omugoteko mu maka ng'amayumba gali kumukumu. Ab'ekitundu kya Lubaga North basula bubi, emyala gibata, kasasiro gibata, kati buli lw'obeera n'obukyafu buno enfuufu mu kitundu era ebiku byeyongera mu mayumba g'abantu. Abamu ku batuuze bategeezezza nti ebiku bibamazeeko emirembe nga kumpi bitambulira ne ku mbalaza zaabwe. Tubadde tulina ebiyenje nga bitusumbuwa siri ebiku byonna omusajja abitukoledde katufuyidde buli wamu. Era kisoboka n'emmesi naye kati ebikuwa abituyambye. N'omwana wa Ghetto Kids Patricia Nabakoza eyazinira mu luyimba lwa Sitya Losi olwa Eddie Kenzo yeebazizza bannayuganda bonna bamusabira essaala bwe yagwa akabenje ne munne Alex Sempi gye yafa. Nebaza abantu bonna bansabidde, nebaza bannayuganda olw'ekisa kye babadde nakyo, beebale kutusabira kuba singa si ssaala zaffe, singa si ssaala zaabwe, singa nange siri wane. Bino Patricia byogeredde Makinde mu kizungu abasama abeegattira mu kibiina kya The Maneti ya Africa bamutwalidde ebintu ebikozesa mu bulamu bwa bulijjo. Kitaawo Cameroon ngono yakulembeddemu abasama banne agambye nti bakola ekibiina kyabwe nga kiri okuyamba abantu nga bano. Tugenda kutambuliranga wamu n'abaana bano nga buli mwezi waliwo ssente zijja okuvanga mu kibiina kya TMT nga za school fees. Sijja kugamba nti zinaabanga mmeka